Aliku china na mnana kateze mnana chabasa. Akasera kano mbanku tuwala mu business step. Eranga katabo kafe Naawe Osobola tukyagenda maaso kakati kemba tekera akajawa bakayita business secrets my friend akawandike onchala Margaret Nakakande business secrets, a guide to starting and growing a business. Bannayuganda bavuddeyo nnyo okuwandika obutabo bannaffe mwebale nnyo mwebalire ddala ate mu sector eno eya business ate kibeera ddala kya mulembe nnyo. Twatandika okutunuulira ensonga zizi nonno ziri mukaaga ndoza tubadde twakatwalako bbiri saamakinga bulungi naye nga katulabe twaga nti ensonga ey'okubiri weeyawule kubasinga ng'oyagala okufuuka omuntu ow'enjawulo sooka ova wali abantu abangi n'emikwano. Ensigo yonna okumera eteekwa okukwekebwa wansi mu ttaka. Kyangu okulowooza nti ekomye naye ate olwo eba etandika butandisi era kigisobozesa okuzuukusa amaanyi gaayo esobole okumera. Ensi teyagala nnyo kumanya kikiddako mu bulamu bwo. Fuba nnyo oyogera ebigambo bitono naye ng'ate ebikolwa byo bye biba byogera. Abantu bangi abakolagana naawe olw'okuba toli bulungi singa otandika okukyuka ogenda okulaba abantu we batandika okukwefuulira, we batandika okukukyankalanya, we batandika okukukyawa. Tweyongereyo mu maaso. Ekyokusatu, kiriza okumera. Buli nsigo emera esooka kuba ng'evunda era efa. Kino kitegeeza ki? Kitegeeza kutegeera ky'oyagala era ne weewaayo mu kyo ate n'omalirira okukigoberera, kubanga oluusi mu kuwaayo okukigoberera mulimu okuvunda. Wabawo ebintu bingi ebimalamu amaanyi ng'okola omuli okusoomooza okw'enjawulo, naye olina okwezzaamu amaanyi ng'osinziira ku kwolesebwa kwe walaba ng'otandika. Teri muntu yalaba ky'olaba ng'otandika. Abasinga vision ffe tuba nayo ekintu n'okirengera n'olaba nga kyekyo kyennyini. Abakulaba otandika baga nti munnaffe ng'ate agudde eddalu. Teri muntu yalaba ky'olaba ng'otandika. Bwe kityo teri muntu alina kukusalirawo oba kisoboka oba tekisoboka. Noonya abantu abakuzzaamu amaanyi. Soma ku bitabo. Ekyo kikulu. Wuliriza amaloboozi agakutwala mu maaso. Ba motivational speakers bwe baba bavuddeyo ne babaako bye boogera awo bawulirize. Twalamu ky'otutte. Kubanga ebintu ebisinga okutambula ennyo mu nsi bye bintu ebibi era ebimalamu amaanyi. Bwe kaba ka vidiyo nga ka buseegu emisinde kwe kaddukira giba gy'amaanyi, naye bwe giba nga ssomo era oli olugeraga twako. Era nakyegendereza nti eno njiddiŋŋanye nnyo kubanga kikulu nnyo. Kiriza okumera. Buli nsigo emera esooka kuba ng'evunda era efa. Kati kino kitegeeza kutegeera ky'oyagala era ne weewaayo mu kyo ate n'omalirira okukigoberera. Kiriza okukola ki? Okumera. Kubanga munnange era ebintu ebisinga tusooka ne bibanga ebiganye n'ovunda kwega n'oggwayo olulinawa ekyokulabirako ekya Kenzo. Naye nga nti Kenzo mu byonna bye yayitamu n'abanga avunda n'abanga agira aba ate awa gundi nomination ey'amaanyi ennyo eya Grammys bwe yajja. Kuba kati wali ajja kuba rubbing shoulders with the names ba Beyonce baani abo bonna ajja kuba abasisinkana era ekyo waakiriko. Tugende ku nsonga ey'okuna. Liraana abantu ab'enkizo. Wano tutegeeza abantu abaleetera okwolesebwakwo okukula. Bw'ozuula nti abantu b'oli nabo tebakuyambye, baleke onoonye abalala abasobozesa okwolesebwakwo okukula.
sibuga nti munnange ogende ng'obagoberera kuba nabo munnaye balina ebyabwe bye baagala okukola balina bizinesi zaabwe naye waliwo abantu ab'enkizo noga nti ono bwenjogera naye ate ayina engeri gyankyusaamu obwongo nennywerera ku ekyo nandaga ebirungi ebikirimu nanjolesa nti ate bw'oba okiremeddeko ate kisobola okuvaamu kino nakiri. Kiriza mu binene naye tandika ne by'osobola. Newankubadde otandikidde mu butono naye ate beera n'endowooza nga nnene. Otandikidde mu bitono yes, naye beera n'endowooza nga mwana wange nnene bulungi. Mikwano gyo bw'akugamba nti tekisoboka, oyo wandibadde omuviira. Oyo yenna akugamba nti ekyo ky'olimu manyi nabo munnange erudda atunulamu n'agamba nti njagala okukola bwenti ne bwenti. Aga bannange nnono mukuloota bannaye okuloota kwa bwereere. Okuloota balootera bwereere naye ate ono aloose. Naye oli bw'akugamba nti munnaye ebirowoozo byo beera n'endowooza nga nnene weewaawo watandise na kitono. Tugamba nti liraana abantu ab'enkizo. Wano tutegeeza abantu abaleeta okwolesebwakwo okukula. Bw'ozuula nti abantu b'oli nabo tebakuyamba baleke onoonye abalala abasobozesa okwolesebwakwo okukula. Kati ate ne tuga nti ensigo gifukirire bulungi. Kino kitegeeza kusigala ng'ofuba okufuga embeera yo ng'oli focused bulungi okulaba nga tofuna kyonna kyonna ate kikutaataaganya kikuzza mabega kikujja ku mulamwa olwo ensigo oba ogifukirira. Kati olwaleero tugamba tutya? Yongerako ebigimusa. Yongerako ebigimusa. Oteeka okwetunulamu buli kiseera okwezza obujja. Okulaba oba okyali ku mulamwa oba waguvaako dda. Bye bigimusa awo. Weetaagamu ka appraisal akatonotono. Weetaagamu ka check kiri kitya tukyaliko oba twavaako dda oba tusamba kifuula ndenge. Okwetegereza abantu b'osisinkanye olabe oba bakugasa oba tebakugasa. Awo wonna wonna twongerako bigimusa. Mu nsi waliyo abantu b'ebika bino. Waliwo abakugattako, waliwo abakutoolako nga buli lw'oba nabo ate oyongera kukendera bukendeezi, waliwo abakukubagiza abakugabizaamu nga bano bo okujjako okukutoolako naye akatono akasigaddewo ate bakagabizaamu, ate ne wabaawo n'abakukubisaamu nga bano balungi nnyo be bantu abakuyamba okuzimbulukusa ekyo ky'oli. Bafuba nnyo okulaba n'okukula bakusembereza ebikwongerako nga bakuzaamu nnyo amaanyi osigale ku mulamwa. Abo nno bonna nno tubatunuulira okusinziira ku ngeri gye tukwatagana nabo. Kiba kisinziira ku ngeri gye tukwatagana nabo. Manyi ekintu ky'abantu kino kikuloga nti abantu abakuze emabega kaakati ate ab'eŋŋanda zo oyinza okusobola nti abo sikyayagala. Oli kale ayinza okuba nga akuzza amabega naye muganda wo kaakati ate ekyo n'okikolera kyekyo nakyo kakulu oga nti munnange baabo oyo tunyumya naye bejjeeko. Tugenderere tuyina nkwatagana ki nabo. N'olwekyo abantu bano tubasunsule naye nga tugenderera abantu tubeetaaga muganda wange. Kaakati na kino kikulu ng'osazewo okutandika ku lugendo olw'okwolesebwakwo osaanidde omanye nti ojja kusoomoozebwa. Ne bw'oba okkiriza nti ekyokukola kye kituufu ekyo ky'osazeewo ogenda kusoomoozebwa. Tekikweyimirira butagwa. Ne bw'oba mukkiriza obukkiriza tebukutaasa kusoomoozebwa. Ffenna ensi etusoomooza buli lunaku okuva lw'ozaalibwa okutuusa lw'ossa omukka ogw'enkomerero. Ono katukoma olwali.